The problem of Uganda is Museveni and Musevenism. The enemy of Uganda is Museveni and Musevenism. Njagala kyomberenga mukimanyi mwenna. Mulabe wa Uganda ye Museveni, si kansala muno gwe mwavuganya naye, si oli gwe mwavuganya naye kuba meeyo oba kuwa MP. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Kimusanyusa nnyo okulaba nga tulumagana ng'enseenene. Kimusanyusa nnyo okulaba kati ng'omulamwa gwe muddako wa oli anemesa okuyitawo, oli akola ki? Njagala mmanye ezenga kibagamba n'olwaleero ziramu ne kibagamba ebifo byammwe bye babalonzeemu tebirina mulamwa nga Museveni yakyali pulezidenti wa Uganda. Era omulamwa gwaffe twajja under the hashtag we are removing a dictator. Ensonga lwaki na stepping out of gye bayita comfort zone. Nenesimbawo genda mu parliament nga njagala kozesa platform eyo kulwanyisa dictator. Yensonga lwaki tewansanganga muzi komiti za kosase za komiti kyendala. Lwaki kubanga Museveni bw'ayagala okukozesa obwo abakasukire ku crumbs mulwanire obwo nga bw'anyagulula eggwanga. So kati abagezi babuukirawo era nkimanyi nti kati mwe bagezi bannaffe. So kiri very important ne mukimanya. Sawa zino ayagala kuba tekera obufo obwo mu maaso. Anonyamu mmwe kati mwe ba elite. Omulamwa gwe twajja nagwo abantu baali baagala kweddiza nsi yaabwe era balaba nti mummwe kuba mmwe bakansalazi mwe bakulembeze abatukira ddala ku bantu. Abantu omulamwa gwe baaliko tebaguvangako gwa kweddiza nsi yaabwe. Mbasaba temubeera compromise kuba musobola okubeera compromise nga temumanyi na kumanya. Nga tumanyi nkumanya nti ogudde ku mulamwa n'otandika ogetinga comfortable. Twatandika ekisinde kya people power ng'omulamwa gwaffe gwakujjako omuyeekera gwe bayita Museveni tegukyukanga. Mission gye tuliko yakujjako ani? Yakujjako nakyemalira gwe bayita Museveni. Ate nga tukikola amateeka tetukikweka, tukibagamba lunye. Era njagala okubakunga buli omu akozese buli ngeri yonna gy'asobola ngeri non-violent ate ngeri mateeka okulaba nga tujjako nakyemalira Museveni. Nze siri overall nze nga bagamba nawe osobola okubeera nga nze. My mission is to make sure we create as many Kyagulanyis as possible. Buli omu leero Kyagulanyi so temubitandika bino Kyagulanyi kasagamba no buli omu agamba obubaka bwaffe si bupya era nkwebaza maama olw'okyogerako ekyo. Obubaka buno si bupya bwa bannayuganda nze nkigira bannayuganda era bwe nkera ku makya ne ntandika okujogojja nga njogera bye batategeera nga nkyusa ebigambo byange bonna tekitwala ddakiika. So njagala mmanye nti eno mission ya bannayuganda omulamwa guli clear buli omu agumanyi. Buli omu agumanyi sigenda kwetaaga kugamba. Saakera ku makya ne bagamba nti waliwo plan A ne plan B. No. Bameka bampulira nga njogera ekigambo plan B. Plan eryemu plan A yakujjako Museveni mu buli mbeera yonna. Ensonga lwaki ng'ogamba terinaba kuggwa. Munfuno bakyenjogerako. So it is very important that you know it. The plan is to remove the dictator and we will succeed. Kisoboka. Kisoboka. Gamba muno nti kisoboka. Yes, ate kigenda kubeerawo. Mujjukira nti already yali agezako kiteeka mu bannayuganda nti tewali asobola kuwangula Museveni n'okulonda bya bwereere. Twagenda mu kulonda kuno nga tumanyi nti mwami Byabakama mukozi wa Museveni. Mwami Byabakama gwe bakozesa okwayiriza Dr. Besigye okumusaako omusango gwa leepu kati yakulya akakiiko k'ebyokulonda. Twagenda mu kulonda kuno nga tukimanyi naye nga amaanyi gaffe n'obwesige buli mu bannayuganda. Era ne tugenda ne tumuwangula newankubadde mwami Byabakama yalangirira birala. Ekyo tekyamuleka kyekimu kyasobozesa okumwambulako byonna byonna byabadde ng'alimba abantu. Museveni is an absolute military dictator.
n'ayambala essuuti n'agenda mu UN n'alimbalimba abantu, n'agenda mu European Union n'alimbalimba abantu. Kati ekyo twakimwambudde yasigadde ali bukunya. So tosobola kuŋŋama nti tetwasucceedinze in this step oba mu eno phase. Mwabiri ebyabakama n'abako byayogera naye n'omuntu ayonka akimanyi. So that is clear. We succeeded in that phase. We won him. Up to now, Electoral Commission, oluvannyuma tekibeerangawo ne bibalema declaration forms twazikuŋŋaanya. Newankubadde nga balikwatanga abantu ne babajjako amasimu gaabwe ne muze mulaba overwhelming evidence all over social media showing the military ballot stuffing, showing police officers and soldiers putting people on gunpoint to vote for Museveni, but we defeated him nevertheless. The presence of all of you is evident. Balwananga kuwamba Kampala. Kati kuwamba Kampala kyokulala okusinga wano. So, tukyamuvinga. Era njagala bategeeza nti twagala okukozesa buli kikolwa ekiri mu mateeka, buli step eri mu mateeka na buli step ekkirizibwa ensi yonna okulaba nga tujjako nakyemalira. Ate nga kisoboka. Banamawulire abamu bankotinze bubi ne bagamba nti nagambye namuwadde mwaka mulamba nga Museveni atufuga. Ojja kwekanya nti bajja kufuba nnyo okukakanya abantu omukulembeze yagambye omwaka. My friend, tetusobola kugumiikiriza yadde omwezi. Tetusobola kugumiikiriza yadde omwezi ng'abaana b'abantu bali mu underground babakekyalinga baafago bajjayo gwe basuula mu mugga wetaddamu kulabika n'omulala tetugenda kubeera bagumiikiriza nga kyali wange Nubian talina musango ali kitalya nga Edi Mutwe ali kitalya talina musango n'abaana b'obuwala bali bajjanjaba bannaabwe tetugenda kukkiriza. Yensonga lwaki bwe bajja ne bakola efujjo ne beetooloola bano era tujja kukozesa amateeka gennyini. Bwe wao bwe bali abalamuzi babateeka ku gunpoint naye Uganda eri part of the global village. Museveni tabatiisatiisa oyo yatya dda. Sabayibo ye n'olwaleero sente zonna beewola neewole. Kati eyo gyazeewola gye twalinyegere bwe tuti nga tumulabisa. So don't fear. You have no reason to fear at all. Okay? Zebandi bade banzitadde. Naye batya. Yes, bamanyi ensi balaba ate bamanyi n'abantu babalaba. Njagala mumanye nti batya nze okujja mu bantu. Balooza abantu bagenda goberera nze nzekka. Kumba abantu bamanyi. Era nammwe abakulembeze njagala mukimanyi ekyo mikwano gyammwe. So, njagala okubasaba mugyewo kiri nti ababa bawangudde ate be baba bakwesa abantu basobole okunyumira obuwanguzi obwo. My friend, temulina kye mwawangudde. Okuwangula okwannamaddala nga bw'obeera kansala ekitiibwa kyonna kikuweebwa 100%. N'emirimu gy'abantu ng'osobola gikola 100%. Bagenda balwanisa. Bagenda kufuba okugezako okukyusa narrative okulaga abantu nti balonda bubi. Oyo nonsense gwe badde nga bagamba abantu mwalonda bubi kati tujja bakolera ngulo. Tebalina buyinza, bannayuganda be balina obuyinza. Era bwe mubeera nga muli assertive, bwe mbeera nga muli confident, my friend, mugenda kwesa bannayuganda ekitiibwa. So njagala mukimanye ekyo nti abantu batulinamu essuubi lingi. Abantu batulinamu amaanyi mangi. Ate nga nkakasa ndi confident timusobola okutuukiriza essuubi abantu lye babalinamu. Mbasaba balina mbeera ku social media mbeera nga sibalaba naye nga mbalenge ki? Nga mbalengera. Nga ndaba mwatandise dda disamoni, mwatandise dda okuwagana, mwatandise dda okulobinga n'engamba babadde kibala. Lwaki mugujwana olw'eminwe ng'enkota yammwe, in fact ng'olusuku lwammwe? So kiri very important mikwano gyange kuba n'abantu abaabalonda babalaba.
Temulina kubeera ba politician aba bulijjo. No. Mukiikirira generation mpya. Mukiikirira endowooza mpya. Ffe tuli banjawulo, bino si bye ebya bulijjo. Era n'abantu babalonda kubanga bamanyi muli banjawulo. Kati eno chance, yeno opportunity, yeno challenge. Mwe okulaga enjawulo gye mulina mikwano gyange. Temuluzinga direction n'omulundi n'ogumu. Temuva ku mulamwa n'omulundi n'ogumu. Oba bye mbadde mwogera ebyabalondesezza nga mbadde mubyogera nga temulina kitiibwa nga bwe bakwata bajja kuba bakutte Masenge Jason yawe Makindi kati baba bakutte kansala. Kati balina kye batugamba? Tebalina kye batugamba mikwano gyange. Abantu babataddeyo. Ababataddeyo be bano ba common people. Kati abasibwa abakubwa muli kumanyi g'abantu. Buli omu ku mmwe balo obululu bumeka bwe wafunye. Omanye amaloboozi ameka g'olina okwogera. Omanye abantu bameka abakwesiga. Omanye abantu bameka abakulinamu essuubi. Njagala mukijjukire ekyo mikwano gyange buli wogenda okwebaka. Njagala omanye nti abantu abo tebakulonda kuba wasoma nnyo. Abantu abo tebakulonda kuba abawa ssente. Abantu abo tebakulonda kubanga ogenda bawonya abakubi b'emiggo. No. Abantu abo bakulonda kuba balina essuubi nti bwe beegatta bonna bonna ne beegattira mu ggwe ogenda kusitula amaanyi gaabwe ogongere ku abalala tujjeko nakyemalira. So your mission gye tuliko, it must be very clear to everybody. Very clear. Mazochi bagamba tibatulonza abantu mu mateeka bobera meya waliwo obuyinza bwolina okuba nabwo, bobera MP waliwo obuyinza bwolina okuba nabwo. Ne mwena mukiraba oba bana bayikira basoose kukwata pulezidenti gwe mwalonze ne bamusibira ewaka ne bateekawo n'abasirikale 1,400. Nze mbadde MP n'ekisanja kye bannonda tekinnaba nakuggwako. Naye sisobola wadde kwogera n'abantu abataano mu constituency yange. Honorable Zaake Mwalabe bwe bamuyisizza. So temweyibaala mwenna. Naye bwe tunajjako ono nakyemalira mugenda kunyumira obukulembeze. I think